atuleka waka kubanga ne wanayogera ebingi ennyo sharia court yamujjamu si mukyala wa sheek alina bakyala be 3 n'abaana be 5 balina tu ekimu ekyomunana buli omu ekimu ekyomunana ne bugiyita taliko tagenda kufuna basi mukazi wa seeka ensonga ya sharia law ekaawo wano okugaba ebintu sisobola genda nga sikibuuzizaako kubanga kibadde nnyo mu mawulire. Omuntu yandiyagadde okusooka okumanya, nze nandiyagadde okusooka okumanya sharia kuba tuzze tukula ffe abali eno abakristaayo nga tuwulira sharia law nga tetubitegeera sharia bye biki. Abamu in fact sharia balowooza yennyambala ya hijaabu zino abamu balowooza ze sharia. No, sharia kugamba kigambo kya Luwarabu naye nga kitegeeza mateeka g'Ekisiraamu. Kati ogatako law mateeka g'Ekiyisiraamu. Amateeka ago tugafuna tutya? Amateeka ago tugajja mu Quran ne hadith z'omubaka ez'enjawulo. Bakati ffe constitution yaffe ng'Abasiraamu ewe sharia law nti Quran ebintu by'ensi eno byonna ebitemaatema negamba nti oyambala bwoti, ofumbirwa bwoti, oyawukana bwoti, weyisa bwoti ku mulimu business ogikola bwoti. Tulina amateeka gonna g'ensi bagatema mu Quran ne hadithi z'omubaka oba ebigambo by'omubaka. Amateeka gagamba ki singa omwami aba afudde? Kuba kati twakiraba wano ewuwo omwami bwe yafa ne tuwulira nga waliwo oluvuuvuumo mu ngabana y'ebintu okutwaliza wamu ne tuwulira nti sharia ejja kulamula. Bayitawo abamu beebuuza n'okwebuuza lwaki Kibuli, lwaki Soodi, Kampala, bino byonna nabyo byebuuzibwa mu sharia. Naye ki ekyagenda mu maaso wano? Si kyagenda mu maaso naye ebintu birina gabibwa bitya mu sharia singa omwami akuvaako? Ebintu bigabibwa bitya mu sharia? Omwami wagenda namwandu sharia emwa 1/8 oba bannamwandu sharia ebawa 1/8 buli omu afuna 1/8 kyekimu ekyomunaana. Kwegamba properties zikuŋŋaanyizibwa basheikhs ne bazivaluinga bo ne balaba portion y'ekimu ekyomunaana. Si buli muntu nti amanyi ebintu ebyo. Manyi sharia oba ŋŋambe nti mu Busiraamu mulimu fields ez'enjawulo ne mulimu baseeka nga bo bamasteringa sharia law. Tugambe nga walaba bino ebyaffe ng'oli ya mastering education oli n'agenda mu law mukugu mu kino kati waliwo abakugu mu sharia oba okugaba emmali y'omufu abakugu mu mmaali y'omufu engeri gye bagigabamu kati bebakozesa nibabeera nga basobola okulaba nti kino kyekimu ekyomunaana ku bintu by'omwami abakyala kye bafuna buli omu. Kati abaana abawala afuna kimu, kati omuwala wafunye ekimu omulenzi afunawo 2 kubanga emmali y'omufu mu sharia egabanwako bakyala be, baana be ne bazadde be bwe baba nga bakyali balamu. N'abazadde baba baafa tebafuna, baganda b'omugenzi oba b'omwami tebafuna ku bintu bye. Bwetyo weegamba. Gwe nkaayana zivaawa kubanga nalabye bwe bagenze maaso n'okubanga bagaba ate twawulidde ebivaayo nti Hajjati KULTHUM ate yagenze yeekubidde omulanga ku poliisi. Bannayuganda bangi ne beewuunya nti ate lwaki akola ekyo? In fact nga bagamba nti ate ye yatutte ekisingira ddala eky'obugagga ekisingayo seeka kye yaleka nti ge maka. Naye abamawulire mwagala nnyo emboozi ezo. Kakati lwaki neekubidde omulanga? One, basheikhs we bagaba ebintu byaffe we bajja wano bagamba fulumya buli kyolina ekya sheikh ekiri mikono gyo nakifulumya ne nkibaleetera. Waliwo emmotoka ze 3 zaabulankanyizibwa tetumanyi gye ziri naye nga nalinawo emu wano eno nemba nga ndabawa ekisumuluzo naye nga kaadi be baali bagirina in custody. Kati ne banyinyonnyola nti ffenna nga twaliwo balamu bange n'abaana ba sheikh ababiri abakulu
then nange ne Anwar kati ne batunyonyola nti tugabye bino ebintu ng'engoye engato perfumes amasaawa simu ebiwe bityo n'ebintu ebinene ng'emmotoka amataka bijjagabwa later ne tukkiriziganya kuba baseka bakama baffe be batutwala mu ngabana kati ate tugenda olabanga omu ku balamu bange atwala emmotoka nembuuza nti bannange ate emmotoka eragawa nga ate mwatugambye nti ebintu ebinene bijja kujja later ne baŋŋamba nti seeka bakasambe yali agibawadde so tukubya seeka bakasambe Abdallah yakulembera ttiimu y'okugaba ebintu tumugamba asooka akomewo ka clearing n'agamba ye yali atwala emmotoka ne mubuuza emmotoka ogitwala wa era ogitwala ngaani teyampa ansa n'afuluma n'akirekamu bano seeka oyo kuba yalina era okunyinyonnyola ate agitwala wanga kugamba twalina okuba ekireeta obuzibu kubeera kukolera bintu wansi w'entebe naye abantu oba nnyonnyola abantu baletaga kunnyonnyola kyetaga olina the right words to use kasita olambulula ensonga ebiseera bisinga tewabaawo kusika muguwa kati yeeta we yagenda ate ekisumuluzo akibawadde atya tetumanyi ate abaweereddeko ne kaadi kati twasobola obajjako ekisumuluzo ne kaadi bagenda nayo kati twalina kudduka ku police cause emmotoka ebasobola ogyewolerako ssente ne batulekera amabanja nga tutawaana nago so eyo nsonga bwetyo we yali kati okuŋŋamba mbu bampa ennyumba nga teyesinga okubeera valued lwaki bampa ekintu ekisinga okuba valued kubanga nze saagala kufuna kintu kitali kyange nze njagala kufuna an eighth ebusiraamu kyebwampa nze kyenkola kimu kya munaana kyange kyenjagala gana amaka ga sheek gakuŋŋaanya buli mwana kugamba kitiibwa kye kati wompa ennyumba eno nti nkuwadde ennyumba kitegeeza nsobola okugitunda nti nfunemu ssente nfunye ekizibu kubanga yange naye galina kuba amaka ga seeka nga ffena gatukuŋŋanya nze wano nkulizawo Anwar ye time naye ejja kutuuka ekirungi mwana wa bulenzi ajja kutuuka atambula agenda akola amaka ge omwana omuwala waba n'ensonga ye oba alina musajja we amuleete nga gatambula nga sheeku yaliwo nga ffenna mukyala waali n'abaana bonna nga wekyalinga nzikiriza katono ekirimi nalaba Hajjati Bugirita ng'agamba amaka wagawamba dda nti byogamba nti g'abaana nti wagawamba dda waliwo basirikale tebasobola na kuyingira nga bw'ati bw'agamba kaakati njagala otubuulire woyingidde olabye wano abasirikale mukuumi yekka yaaliwo wano kaakati oyo omukyala just aninako bujja byasanga byayogera muluma naye nga nze yandibadde tanyiigira yandibadde anyiigira basenga abo batamuteekateeka ng'ayingira obufumbo kumanya byalina kukolera musajja kumwagala nnyo yakumusuula ddalu naye nga nze bujja bwe bumwogeza ebigambo ebingi nnyo ebyo so ennyumba y'abaana okutwaliza wamu nze bampa ekimu ekyomunaana ate buli mwana afune omugabo nti abaana bali basatu Anwaru Shafiiki ne Amjad babawo ebintu byabwe nga byenkana n'abawala ababiri babawo ebintu byabwe nga byenkana so si nti nze nfune kinene oli afune kitono waliwo n'abakyala abalala ababiri lwakuba nti Bob Giyita teyabamanya kutandika bawalampa naye bafune ebyabwe an eighth kugamba emaali eveewo neerime kubeera issue kubanga siroza nti waliwo atalina byakola okitegeera nze akyatoba n'omwana omuto ntobe naye kozi baseka nababuuzako nti munnange mugamba mumpadde enju ate fees z'omwana ngenda kuzijja nti obusiraamu tebulimu bya school fees gwe weeyiiya naye ngera nakyo era kuba kukunyigiriza kozi waliwo sheeka omu yafudde masitaka oseka Isma abaana bano abakulu bateesa nti ebintu byonna tubikuŋŋanye tusooke tuggyeko fees z'abaana bano abato abakyasoma tulyoke tukuba bo bakulu beetakulira bannanga amakago gansanyusa era basooka kwetalingira bano abaana abato abasoma ebyasigalo bye bagabana at a given point abaana bano bali bamaze okusoma era nakyo kiri tunulwamu kwegamba nze ndowooza mu mutima omulungi kye bandikoze kubanga sheeki yaleka ebintu bingi tusooke tuggyeko fees z'omwana ono akyastrugglinga kati tugabane bino ebirala tulabe ekiriddako ne nze nja kukkiriza kyonna kuba nalaba nga kibakalubidde bali mukali nti ndaba akola naye ng'ate ndaba nkola empapula zange si kyabugagga kya mwana kubanga nakedde nkya nenfa kati omwana nge tayinza kukwata mpapula ezo okugenda kuzikolerako ekitegeera tasobola zisabirako mulimu kyovula nti taata we yainvestinga nti ebintu bino birabirire ki omwana we naye ndowooza bijja kutereera enja balemerako bainvestinga sharia ene oli omukyala
just aninako bujja asigale ew'omwami we mwami kayiwa aterere oba baayawukana nayo simanyi kubanga sirowooza nti osobola okuva mu maka g'omusajja n'ojja n'okola effujjo ew'omwami ate omulala maybe nayo bufumbo nayo bwagaana. In fact ku mukyalo oyo nga mumaliriza okumwogerako yenza omanyisa mbadde saagala naye ebibuuzo bintwalayo okutwalisa wamu era y'omu gwe nalaba ng'avaayo n'agamba nti oyogera ku byapa 30 nti seeka yafa munaku seeka ekyobugagga kye yalina mmotoka n'amaka gano nti ebyapa teri obuzaabuza okoze byo okumbuza ebintu ebyo saagala nnyo kwogera ku mukyalo oyo kubanga seeka yali munaku atya seeka yali omusajja ayimiridde nze baithe sirabangako ku bunaku bwa seeka banga nze okuva yanfuna emyaka 2 emabega yali omwami ayimiridde obulungi nze sirabangako ku nnaku nyinza okugamba nze mbadde omuwala ali blessed bazadde bange tebalina nnyo ne baprovidinga samanya nakumanya nti tetwalina naye namala kufunako omwami ate erina status ate esingakawo nemanya daddy yali talina naye yalinga aprovidinga seeka yalina buli kimu nze seeka olwanfuna yampa emmotoka tubadde nga tusiba ku nnyonyi buli kimu abadde nga kituwa ate n'abaana boyo omukyala balinga basomera masomero malungi olwatuka ku university nabagulira amamotoka oyo mukyala alimba naye byeyogera mbu yeyazimba eno ennyumba baseeka abasomesanga ne seeka baŋŋamba omukyala oyo alimba sheeki tafunangako ku musala ku biraali yalinga volunteeringanga nga wennaava wano nengenda mu ssomero lyange lye nasomeramu neŋŋamba nsaba to give back banga CSR neŋŋamba kansomese banga essomero lyange lino linfudde kyendi bwe kityo bwe kyali naye ebigambo by'omukyalo ebyo bingi nnyo alimba seeka tiyali munaku seeka yalina ebintu bye maybe yaliwo ng'akola kyava amwekwasa simanyi omusajja nakolanga nnyo nabeeranga ku nnyonyi simanyi bwe najjanga naŋŋamba ddayo yalinga tamwagala kati gweotuuka otya ku kisawo omusajja nagamba ddayo nze navanga ebwere omwami wange nemusanga n'ebimuli nga nninze n'ogenda ku Facebook account yange ebifaananyi byange kwebiri so aleme kumuyisaamu nnyo maaso ye obujja bumuluma naye apime nga byayogera alimba era ate yayogeranga ani yatambuladde emyaka 25 atuuleko awaka kubanga ne wanayogera ebingi ennyo sharia court yamugjamu si mukyala wa sheek alina abakyala be 3 n'abaana be 5 era we mbadde ngenda okujja naddala kubanga abantu bangi beebuuza abaana baali bameka abakyala tuwulira 2 naye era ngenza okuwulira ogamba nti eriyo n'abakyala baseeka 2 abaali tebamanyiddwa bano gye bali yes gye bali lwakuba nti bo tebabakolako ffujjo nze nange mwali temumanyi naye lwaki mwammanya kozi bankolako effujjo ne banteeka amawulire mbeebaza bampa publicity kozi ensi yali temmanyi munnoonya okitegeera mbeebaza bo balabanga abaali bakifunamu nate it was a blessing in disguise yane nga seeka alina omukyala wali e London omulala ali mu Uganda wano n'abaana bali 5 tebali 3 bano bonna emigabo bafunyeeko abakyala abo bagenda anti kati process ekyatambula bwe batugamba era bagenda kufuna ekimu ekyomunana kyabwe nange saafuna nange saafuna annually yafuna engoye bazigabaawo bagenda tuwa ekimu ekyomunana buli omu ekimu ekyomunana ne bugiyita ataaliko tagenda kufuna basi mukazi wa seeka ate nga ye mukyalo mukulu anti yayawukana naye in fact agamba nze mukyalo mukulu nze nina n'omusika talina musika ebyo byonna yabyogera nkwagala kufuna nnyumba eno seeka yayogeranga misana tuka omusika wange ye annual talina kyagenda kufuna bye bintu bigenda gabwa mu sharia court yasala like yakola verdict yaggwa kyaggwa ne wanayogera ebyenkanawa mu mawulire tujja kugoberera kya sharia kye yakola nze just I advise her ku myaka gye gyalina let her go settle egyo emyaka gyetaaga ojja mu kamera ngo zekola charity so si kuyomba kukola fujjo kukola lutalo kati kubanga era talina kyagenda bifunamu agenda maliza nga aluzinze ate nga abantu balina ekifaananyi kibamulabiramu ekitali kirungi ng'ate akuze ayina abaana abakulu bintu y'omukyalo oyo bw'oyogera bw'otyo nti seeka yalina abakyala be kwoli n'abalala b'oyogeddeko mu kiraamo lwaki temwalimu mukyala kuba batugamba seeka mu kiraamo ye yaleka ntalina mukyala kakati wandibadde ogenda nonoonyako ku baalina ekiraamo ekyo bannyonnyole
era kyannaku nnyo nti munna bwe bamukolako obunnanfuusi. Abakyala balina ne marriage certificates bakyala be nange mbamanyi okitegeera lwakubanga nze omwami wange yaŋŋambanga cool nkwagala omu biri tebikwatako ebyabakyala bange ki abalala so seka bamukolako obulyazaamaanya naye ensi kugamba Allah ajja baswaza yes yalina abakyala nga kati gwe Muzaata nge wamulabanga nga ayinza obutaba na mukyala nga wali omulaba nga ayinza obutaba na mukyala nga yabaaki okubanga talina mukyala ati kati nze mukyala mukulu kuba emyaka nze mbasinzeko okuba n'emyaka emingi nga mu bufumbo nga ndi naye nze nsinga kuba n'abakyala ate emyaka emingi ate ndowooza kale yanjagalamu ak'ensusso ngeri gyampasa nga ndi mwana muto nakulira mu ngalo ze bwenti naye nga ne bali abakyala babiri weebali bakyala be batongozi. Bugirita ono njagala muveeko naye alina ebigambo bingi by'adayogera akuyita malaya. Ensonga eyo simanyi gwe bw'owulira ekintu ekyo ng'omuntu ali ku TV ng'agamba nti oyo KULTHUM malaya bumalaya simanyi kati aba ategeeza ki nti KULTHUM malaya bumalaya bwe bw'obujja obumusumbuwa I think mulumu okuva eno mu bigere paka eno mu Kongo kati ayogera ngaani ayogera ebintu byatategeera tajja funa bintu ne wanayogera ebyenkana wakuba si mukazi wa Sheikh atuule mu makage wa mwami kayiwo omusajja osina musiraamu yave waseka yafuna omusajja nga si musiraamu atuuleyo aterere akakane ebyonna ne wanabyogera tebina kye bigenda mwongerako sina kye ngenda kukyuka bala Allah nyongera blessings kati bampise Canada ngenda buli kimba clearinze kugamba simanze to me the sky is the limit mixa ne wanayogera ebyenkanawa tebina kye bigenda kunzikakkanyako nze nina emikisa gyange mu nsi Allah yantegekera ekitibwa kyange mu nsi era ye ajja kusigala ng'ayogera ebyo bw'ati nenga kibi kiwa ekifaananyi kibi kati omukyala ng'oyo mukulu okuba ng'ayogera ebintu kuba ekisooka kiwebuula ekitibwa ky'omukyala ye kyatamanyi ekirungi alina abaana abakulu n'aba my age mukyala muzadde Allah tomanyi ali musasula ate nga sandyagadde amusasule era n'abaana abannenkana naye ndibadde awo abaana b'ekitiibwa kugamba nabanga ayogera ebigambo birungi kuba omukyala omukulu oyo kubanga ayogera ebigambo bityo nga muzadde si kirungi kubanga Allah ayinza omusasula obubi naye kennyini n'akeera enkya ne kimwogerako. Omuntu yandyagadde okumanya nti byabugagga ki ebirala ng'oggyeko ebyapa byoyogerako asatu ng'oggyeko amaka gano ge twogerako n'emmotoka gye twalaba nga naye kaayanirwa ki ekirala kye tuyinza okwogerako Seka Muzaata kye yaleka kye mulindiridde okugabana? Actually yaleka sente ze nnyingi ku account nira abaseeka abo bajja n'ekiramu bakola olukujjukujju ne bagamba museeka afudde abangi bwe million 15 kugamba buli kanaku basasula amabanja tegaggwayo naye nga Seeka ye muntu eyafuna amabugo agasuka mu miliyoni 5 Seeka abantu baali bamwagala nnyo baleeta wano sente oyina ajja naleeta miliyoni 3 miliyoni 10 n'abaleeta 15 n'abaleeta 10 sente bazikuŋŋanya sente zaali mpitirivu nnyo ezaali zisobola okusasula ku mabanja ago ne kati yeyo tuveeyo nenga yayina sente ze enkalu ku dollar account n'endala yayina twalina farms zaffe ebbiri yalinga partner ne Yuga Chick ng'atunda emmoto nga tutunda enkoko establishment weeri though enkoko ezo twali twasuna mu lockdown eri eyasooka actually twali twakatunda bwe tuti lockdown neyingirawo era Sheikh n'agamba Allah nga njagala kubanga abantu babonaabona nnyo n'enkoko ebiseera ebyo ne kati feza zaali zimaze okuvaamu tulina ne faamu y'emiti zino endokwa yalinga abutunda nenga diru yalinga nnyo afuna nnyo okuzirya enkoko nga ayinza ofunako miliyoni 6 bwekikozi yali azikola ku large scale yayinako ne glassmart nayo wafiiridde badde closed nga farms glassmart Muzaata glassmart yali awo Katwe anti glassmart betunda glasses kati we yafiira yali amaze y'okugiclosinga nenga zino farms zitambula. Wewa watobu mulungi ye Dr. KULTHUM Muzaata saagala kwogera bingi kyosembyayo kyolekera bannayuganda abo batulaba. Kyensembyayo kyendekera bannayuganda batulaba bekuume covid nze mutya covid bulwadde bwa bulabe nnyo nimba nga abantu bonna bali ebambi mbakubiriza babeere nga bakola nnyo nentumirako abantu abali mu malwaliro
abali mu makomera abantu banekolera jange bano ku small scale abantu bafa abo batumira nnyo kubanga bambi bakazana nnyo bali so hard working okulaba nga babeezawo family zaabwe abakyala bano abakeera ku makubo n'ebibbo mbaagala nnyo bambi bakolera mu mbeera si nnungi nola maama nga bamugoba bamukuba emiggo naye n'alemerako n'adda mu kasonda kaliina ensi bambi weetyo ebatwalaganya mbatumirako nnyo nenkubiriza abantu bonna babeere nga bakola nga bakozi abaana bonna baliyo mbatumiddeko nnyo abaana b'obuwala mbaagala mu ssomero weewaawo ate omulungi ye Hajjati KULTHUM Muzaata gwe tubadde naye olunaku olwaleero. Hajjati nkwebaza bali kutuwa budde ne tuwayaamu weewaawo tujja kuwanga nate tudinga n'omulundi omulala kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.